Kweli sokole. Kweli mai. Tandi. My wish. Sold out. Okay. Come true. On the 13th January 2023, I'm praying for a sold out concert. Chiwedde. Nani ono ali uno Sophie Gombe temugijja omusigala bwe kati gwe kyekyaga ejjaga ne tulaba Geja makulu, geja matama, runo olubuto balowooza mbu mulimu akalimu naye nga just bagezi. ye akalimu lwaki tekajja Temuli bammere naye ng'okalowoozaako bateri okuleka nga siri mukazi naye buli mukazi alowooza ku kintu ekyo just time teweetaaga kuba na pressure. kale lwaki tokikola ne luggwa Ate lutalo tali lutalo sikikola kwejjako nina kirinda mukadde akatuufu. tulaba plus 1 ogaseeko myaka emeka Myaka jjenda kibagamba next year but Togamba nawe kijambiya ki? Kijambiya. Sijja kusala ne sijja bagamba. Naye yo bakakubanda na 25 okwogera emyaka. Babanyi baagala. Osalawo gyesigalize. But nja bagamba nga mpezeza 30. Kembala njagala tugenda ate mbategeeze. Omwaka ki ogwo? Jamasa kama nga twadde obulamu. bati wagitegese bibadde bitya Ate n'obuddemu ngwego ge mazima. Kubanga my birthday is on the 23rd, nga 23, ate nkya ngenda kufuluma mu ggwanga Neshe Thailand nga 15. Kati ndowooza babadde bakola enteekateeka zaabwe nga bamanyiza obutaba kubanga nnaku zizokusatu nga sinnakomawo. Basala bakikole mangu naye ndowooza babadde bawulizigana ne manager Roger kubanga yaŋŋambye tulina bye tusinkana wano. Tekitwala nga kikulu nga Spice Diana, how do you feel nga bafani bo bakoledde ekintu bweki? natakitwala nga kikulu ana otakitwala nga kikulu kitwala nga kikulu no obadde ozze nga tokitudde nga kikulu because you did know badde simanyi badde sisuubira I didn't expect it era wenfulidde ng'omulere afuuwa ndowooza I'm surprising someone so it's turning out nga ate emiziki ba surprises naye bambi beebaza kubanga nga bwe mulabye omukolo munene bakoze diko emmere cake everything bebeeteredde mu ssente so bangambye balina VIP gye bakoze balina aba ordinary betaddemu emitwalo 2 plus ssente nyingi nnyo ku muvubuka kuba kati abasinga wano bavubuka nebeerekereza obusente bwabwe bambi ne bagamba nti katukole spice omukolo gwa birthday wadde birthday tenatuuka tumuselebrate ekyamaanyi nnyo Olina kyeyogedde wali nti engoye z'embaga yo banyumye nnyo so even if it's next year oba the other year or after 5 years nina okuba ne tiimu yange that is mukama nga nsobozesezza abiyingiza my family batwala nga family kati omuntu yenna omukolo nga alina okamalugoyo bulungi kati banyumye nnyo nekisukako so I just made a joke nenaamaama banyumye nnyo saga mukolo gwambaga yeah, it feels good, very good. But this one, I'm my happiness. I almost, but then I'm breaking it down. But it's amazing. Kiraga nti abantu oli abantu abakulowoozaako bakwagala ne bali willing to take up so much for you to be happy. Nga serebo obeerako awo n'omisinga obulamu bwa bulijjo naddala nga bano bafano bwe babeeramu leka n'okufiri ne balya kye baagadde obeerako awo n'obimiisinga. Yeah, I do sometimes. I do. Omisinga kuba kati folo oyingira mu nyumba n'ofuluma oyingira fuluma mirimu stage nju stage nju kale oba oyagala otambuleko otambuze ku bigere olumu kimisinga nga nfulume mu ggwanga kozi bw'ofulumamu olumu over yourself kati nze supermarket yange bwettu ebbala abantu bakuŋŋaana ngenda mu supermarket abantu bakuŋŋaana oyogedde ku fuluma eggwanga tulidde ogamba nti ogenda weokola rehearsals sigenda kola rehearsals njagala kola shopping n'ebintu njagala okufuna ebyenjawulo ebitali wano for my fans concert yange njagala bategekera ekisinga waliwo machines zenjagala okufuna kutikka
costumes engoye bagenda kwambaza over abantu nga 10 bagenda kola band ogaseko badansa like generally tiyo negenda okuba nange bona bagenda kubanga tezembangaza so kati njagala funa mufune ku bintu ebyenjawulo betalina wano nga temune betulina ogenda bigula ngenda Thailand. Lwaki Thailand? Tugimanyi ng'ensi erimu abantu abamansula. Zibiiki ogenda kuleeta muntu obukete. Baba ne material atunga kyoyagala otunga, for example. So otunga ekyoyagala wagomesi balugero wangu naye baba ne material akola ekyo. Ate nfunye n'omukisa nti ninayo show. Kubanga ye show gye nnina esemberedde ennaku zange eza concert. So ate wali ebintu bingi ebirungi ate bitalina wano. So ninga kakose omukisa guno wemmala show yange nga 15 ennaku esigadde nno nina ku bintu ebyenjawulo. Nyinza n'okugenda ne mu nsi endala bwennaba nina okudda. Abantu bagamba ennaku zino olina ebintu by'okulaakulaa ku stage ebitali bulungi. How is that? Nga ki? Kyali e Masaka waliwo ne recent weekend waliwo ekyakaffe ekyemasaka kitya? ebya manager Si kirungi kubanja balance. kirungi okubanja balance naye abantu bayisinganya ku social media spice ennaku zino Anti abantu baddemu okwogera kye baagala but mbuuziza ng'obanja si kirungi kubanja oba Kirungi. naddala nga okoze kirungi kyabaddewo ku weekend nga ki? batugamba olina shola kuwabadde naye n'obaako abakikozesaamu amaaso Ngaani. Spice Dana tetwagala yambako okunnyonnyola what happened in Jinja kubanga nga gwe serebu abantu tebagala nnyo ku infringing on your rights. Sitwagala tumanye bafana obadimandibwa okumanya what really happened Ekisookera so ddala that clarifying it all. nze nga performinga sagala nnyo performingira audience eri kunyigirizibwa. Sobola kuyimirira ku stage n'ennyimba oluyimba olusanyusa ng'ate nengera wa security alina omuntu gwakuba gwasindika gwanyigiriza ndiwadde mukusa sawundi bagamba mukakanye sawundi bansa wa security tokuba bantu baze kunyumira. I feel like I have that right. Mbakoze kikyamu naye nti abantu abamu balinganga bakirabisa si kikolera lw'abantu bamu nze nkikola nga nze kyendowooza ekituufu wema sina gwe nakubye sina gwe navunye nti olinga kiro I feel like mba sina kikyamu kyekoze ate nze nzize nkikola show zange zonna zembeeramu newensanga kaŋŋambe ndi ku stage performinga nga nnengera omukazi oba alina omwana gwe banyiga normally I stop the sound mbagamba bannaye omuntu oyo alina omwana mulungi omutuukiwala oba security muveewo muleke abantu basembere mu maaso kubanga nze nsuubira omuntu azasudde omutwalo gumu yaba postu azze kunyumira omuntu azze okunyigirizibwa asigadde waka omuntu ayagala omusibira mu bitimba ebasibiramu abantu asigala waka naye omuntu azze okunyumira mu kigulu ekitwala mu bivulu ki kunyumirwa kulaba muyimbi ogwo oyagala kulaba so wembanga nzize kusha omuntu asuubira azze kundaba nsuubira olina omuwa event ajja akole ki andabe anyumire anyumire sho naye bwobeera nga gwe security ogenda kukuba abantu nga nze performinga nze sisobola kikkiriza nga nze omu era ekyo kiba nga kikyamu ngenda sigala nga nkikola nesobola kuyimirira ku stage nga performinga nga security ali mu kukuba abantu ekyo sigenda kikkiriza kubaawo kuba nalaba omusajja wa security ng'akuba omukazi omugere nakweri nembagamba mulekeraawo okuba abantu oba si ekyo muveewo mwaba security muveewo muleke abantu banyumirwe sebasooka lwaki oteekawo ekyuma omuntu n'omunyigiriza bwoti ku kyuma I watch that myself and I cannot tolerate it. kino kinatuusa ku kyakutuukako ku festival emwe yali mu Kampala abasecurity nze nga sikulumbye mukube nga sikulumbye ekyogedde ku stage omulimu gwange I think I have a right to say that sina muntu gwe nnumba wakaawe mukubye kyogera ku mulimu gwange sikulumbye mu maaso negamba waiva ku kino you're doing your job I'm also doing my job ate omulimu gwe tukola kuinvolvingamu abantu emitwalo n'emitwalo sagabeera ku kikulu waveewo omuntu gundi bamuze ekikulu kyabuntu okitegeera I have bouncers nze ngezaako nnyo kubanga kizibu nnyo okuliringanya abantu bano baba n'obusungu ate bakozesa emibiri gyabwe kubanga ekitwala mu jimu kulaga mubiri naye kulaga mubiri ng'olumya muntu okitegeera kyeŋŋamba I watched a security guard pushing someone kati abantu you performing akayimba basirejula ena abantu bali mu kusigagana mu kuwa ono bamusukumye nze paka show ng'eteredde lwennyimba era ndiwadde papa nekusende bagamba mwetereze ntereze abantu ate singa obusoso nkikola neekamuli nayimba weekend eri
era nabagamba muleke abantu beetaaye mubajje mu bikiji bye basibamu bajje basemberera abayimbi baabwe bapafoominge nabo kubanga nziyimbira bawunsa nziyimbira faani wange asasudde sente okundala kati lwaki oba omuziyiza okujja wendi lwaki oba omuziyiza okusemberera not coming to me like face to face but babatadde wala eri you can't even see them ate bateeke wala bali mu banyigiriza okitegeera nabasindika sometimes they are harsh ate ze so understanding era bagamba mbono kyekola kikyamu I'm going to keep doing it until bakola omulimu gwabe mu bulungi. So Spice oza tutekiteekewo olutalo wakati wo ne bapromota abamu oba ne bane security agencies ezikuuma ku bivulu okulowooza muno maybe obayingirira mu mulimu gwabwe oba kati kankubulire n'oba munnamawulire n'ojja okuzza ku interview oginzijjako mu bukyamu nina olukusa okugamba sigenda kuwa interview oba tambula ogende guno omulimu gwe tulimu ffenna limu akola omulimu omulungi tugenda kuyimbira abantu bafudde tuyimbira abantu balamu okitegeera ffenna kitukolera okubanga abantu bajja mu show ne banyumirwa nga tewali azzeeyo waka ng'anyigiriziddwa okitegeedde nze siwayimirira mu stage nenyumirwa show nga waliwo omuntu bali mu kuba ate nga mukuba wa security it's not my happiness simanyi oba nze bwekyo bwekikola naye nze situmi so oba kati woyina eri security agencies abavubuka abasiiwuufu b'empisa ate okujja okusoma wali pafominga asiiwuka empisa gy'asiiwukidde bamuhandulire naye nze nkugambye omuntu kwendaba ayimiridde mu maaso mu stage ng'oli amuliko amusindiikiriza otegedde my point kati lwaki mbabawunsa akola ekyo nga ne ku stage nkiraba I think I'm seeing more than anyone else kubanga nimba ndi in contact with my fans otegera my point promoter tagenda kiraba kuba ye alina bingi byakwasaganya amanya balance wa mundi sound netakiraba nze ndi ku stage they are watching me bantu mutwalo balaba nze mbalaba I'm watching more than you're watching okitegeera Spice natumaiza oba kati woyina naddala eri ba promoters ba security agencies okuteekawo embeera tekunonya content kugenda kuteekawo lutalo sino si lutalo ekibi kyogerwako kitegeere n'ekibi kyogerwako bwebanga omuntu omugaye bannaye okola mulimu gw'oli bouncer naye gukole bulungi nange omuntu agenda agamba spice bouncer abo bakoze kino ekikyamu I will go to them mbagambe mukyuseemu ate nkibagamba everyday olumu because olumu ng'akola omulimu gwe alowooza alina authority alina power which is sometimes wrong oba odiringa n'abantu bakwate bulungi not really bouncer but normally security kuba nange mba victim of the security okubanga ekoze omulimu gwayo mu bukyamu you get my point the siprovokinga muntu oyo omuntu oba abasecurity abankuba siprovokinga muntu sina gwe nalumba ku mulimu gwe sina gwe nasanga ne mugamba kino bakiri but because olumu balowooza balina authority ne bamishandlinga issues oba ne bakwata bubi abantu so bakikyuseemu because at the end of the day omuntu azze nasula omutwalo kubatoledde ne bamusasula so buli omu arespecting ranking y'abayimbi abataano basooka guli luddawa y'abayimbi abataano basooka guli ludda go ranking buli omu ateeke wayagala wadde nedda kale guli wadde buli omu ateeke wayagala nyiza okweteeka mu namba emu nga sijjaayo ngeri andaba mu namba 10 ngeri andaba mu namba 5 kati buli omu waddemu okuteeka wayagala bwekiba nyiza oba ni namba emuyo ate kumala nga ni namba 2 we you get my point so sikirungi kwewala namba tumbira abafaani kati gwe tukolereyo ranking yo okuva kwemu mpaka ku ssaawa sijja kusobola simanyi nnyo kurankinga abantu Spice ranking awo nyini bayimbi abakoze concert of recent badde baranking according to concerts n'ekifo kye muzikoleddemu concert eno wagitadde ku cricket oval kwerankinga mu ba top 5 nga bwe kigeresebwa nzireyo kufudde musiti okukola ku cricket oval tekiri about rank tekiri about proving us akwa ono n'abakoze badde bagamba nze namba emu nze namba 2 why gravity yafudde emeka na ranking according to feed wadde bakolera wayagala kubanga ebifo tebiriiko limiti ono wagendayo wagendayo nepreshini byabakedde nga kama njagala kolera ku serena era tuba tujjamu wagira buli omu awaddeyo okolera wayagala tekiteekawo ranking oba kizibu endowooza